Abalombe bategeeza nga bwe batula mu lukiiko n'abakulembeze abatwala okuli omubaka waabwe mu Paalamenti Emmanuel Ssajjalyabeene Kigozi ne kansala w'ekitundu ekyo Deborah Nakirambi ne bakkanya okubafunira puliida abakolere ku nsonga zaabwe. MP Loya nga balina okusikana lunaku lwakumeka lwakuna tugenda okudda eno nga batugamba nti olukiiko ate bagenda kusikana lwakumeka lwakutaano. Wabula ekibeewunyisiza kwe kuwulira nti munnaabwe Daniel Sserugo gwe balonda okubakiikirira ate yakimye ssente w'omugagga obukadde 15 kyokka nga baali bakkaanyiza obukadde 4. Eggulo Museveni sidde n'agenda nabadde ndi mirimu gyange nabadde nakawuka nafunye amasimu nga gasoba 100 Semujju tubulire omusajja gyali Semujju tubulire banka kije mulimu Semujju mutuyambe sente muzifunirawa kozi banaye sindafuna sente nebya sente sibikola ki nekubira Museveni sidde ne muka Museveni sidde kiri ku ground abantu bayomba. Loya yangambye Buganda sayidinga empapula ze mwampa teziriko bantu 7 wabule empapula sente ze sayininga mwampa omusango gwo mwampa abira buliko abantu 39 ate mwakasasulako bakasasulako abantu 30 kati abantu obodde emitwe gy'abantu 10 ne bagiteeka ku mutwe gumu ogenda obalwanirire ate bajja batya nti okubawa sente nga sente bwe Loya yennyini babalaga toliiwo. Loya bwe yabadde akusayiningisa sente Loya ng'agamba kusayiningisa sente wazeyo ku musajja MP Kigozi yatukwasa Loya wamukubidde ku simu n'omugamba nti sayininga sente zino namukubidde simu nga takwa. Bano sente zino baziganye nga bagamba nti ntono kuba ekifo bagobayo babadde bajja ekyokulyamu. Obusente babadde bukula binyeebwa omugagga gwe mwogerako bw'oba otya ennyanja togenda kuvuba lwaki asasulira e Kampala nga tatuuka wano tijjako nkofiira sirina ssanyu tijjako nga nsanyufu. Tetusinga okwagala twagala omugagga ajje wano kugula gye biggweredde ng'olukiiko luyise. Amina Nabirye yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.